omulungi agenda mu maaso n'okubeera nga otulaba weebale kubeera nga weekuumiddeyo eyo gy'osinzirira okubeera nga ate otulaba akadde kano eno kawungeezi ka leero makya ga leero ettuntu lya leero gwawo wonna woosinzira budde ki bw'otulabiddeko kya muwendo mungi mbebaza bwebaza naddala mmwe abavaayo ne mubaako bye mukwatako n'engalo zammwe ne mukola kya makulu nnyo ate era nga bayibuli bwetukubiriza okubeera nga tukola nnyo kuba ataakole n'okulya oba olyawo taalyenga ensonga nnyingi ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula Haji Ali Mwizera yabadde mu kkooti n'addizibwayo omulamuzi nga talabiseeko era omulundi ogwokubiri bukyanga asindikibwa mu high court. Omukyala abadde ku mitimbagano nga asaba bankuba kyeyo ssente okubanga abakolera bizinesi ez'enjawulo anti kaduuka ebibye si birungi yadde akamu n'akeddagala. So tugenda beera nga tutandikirawo. Nze Deni omukulu ogamba otya ssebo? Bulungi ogamba otya baaba? Onyiridde nakulengedde mu sawuna ne ngamba musajja wange. Onengedde mu mu sawuna? Yesuuti tewagirabye. Omwana yataddeyo ddo nabadde ngera kakuweereza omwana n'agamba nkiddemu ne kati wano wadde okola otya bino wadde okoze biki bino ng'emikono ekyada kirina engeri gye kyagize gye kyakutemu kamera ne ngamba kano kade kagenderere leka waaye suuti kabulengana eddamu nabuze okukubira essimu nengambye wangambye mwana kangende nebakemu era wangambye kogedde webake era nga sijja kukola ki ng'omwana amaze okunkola ekigambo naye mmeeya Uganda dolowooza nonyumira amasuuti ku kyewalabye naye kijjumira okimanyi abantu babayiti ndi mmeeya w'abantu kati mmeeya yambala ati baagala kundaba mu bino ebyo nedda bino tebijja kukola waliwo kisinzira office kimwogenda kisinzira kigogenda ku kisinzira appointment kijogendako tulina ekizibu ky'abannayuganda nti ye ne waatalaba comment at least afuba agikakaatikewo ate erabike ng'etuulawo Munnayuganda akutuuma ekintu kikufaanana naye yatudde mama fiira era akatuka yayogera Munnayuganda akutuuma ekintu n'okifaanana Munnayuganda ajerega essuuti yo wallahi n'abadde yalabye mu kusooka ati yakunyumidde okimanyi ku makya yabadde nnyumidde naye ezaweredde esaawa abiri nga ne bw'ogimpa nkiteeka wali sisobola gwe yasemberedde bwe wakirabye walabye sinooje meya yalungi yaluli ne kati bwe walabye akataano toginyongera meya toginyongera bannayuganda kale ate ekirala bannayuganda yaleeta ekintu gamba ekigenda kukosa nnyo ye ng'alowooza nti kyaleese kyekyokulwanyisa kyayina oba omulaba omwavule bw'ayambala essuuti kati ye aba ayagala nga bw'akireese onakuwala ennyo obufaananyi bwange bwonna obw'essuuti kamu bubiri busatu nemukompe yalinga n'ekiri nene nebuuza meya sokwate microphone nebuuzizza meya pose eno naye nange siggwa kati nabadde nyimiridde biki walabyeko comment yadde gamba nti alinga ekookootezi nange nekubyamu akafaananyi nga liri ku muti eyo comment yo yabaddeyo ekyana kyange kitya alinga ekookootezi yakubyemu gyali naye lyolimanyi nagyendabye bwobaga ndinga akadomola kalita ttaano omanyi buno obudomola bwa lita ttaano bwakola bukikono buno kati ekyana bwekigambye anyway meya sikubuzako bannayuganda
awo wennyini wetutandikidde mu vibe oli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu kosinzira okubeera nga otulaba kwoteeka Next Edition TV njagala okubeera nga nkusaba soko subscribing munywanyi ate tusobole okubeera nga tweyongerayo nkujjukiza nti video eno gyempeereka like Bwena tulaba ku Beyond the Newsroom nga 15 December tulina okusabako okwebaza Hope Christian Fellowship International Church bagamba agenda mwebaze Katonda ng'ennaku z'omwezi 15 obingi byakoze mu mwaka guno ne byakuyisiza mbasangibwa Kigo Road ku luguudo lwa Ntebe Express ku kubo erigenda Kigo awo opposite eddwaliro ya Memorial Hospital bwoba ogenda Kigo awo nno oba otuuse Buterevu nnyo nnyini ddala MC Meya kulikayo ku kooti taata omanye akesuuti kakyakulimu navuddeyo Bush lawyer mbadde next lawyer sokoleke mbaddeyo mbadde na interview gyendi mu conductinga omwana nambuuza naye Meya olaba ali bw'ati nga lawyer wansiko wala ku ttale naye wanaamala amateeka Meya taatwasamire tagenda tulinnyako bulinnyi banguddeko gamba olaba Meya amanyi nga tannaba kugasoma olwo ate bw'anaagasoma olaba akozesa obukujjukujju ne bumufuula okubeera nga amanyi naye bw'anaagasoma kinaaba kitya oba kati luno nkola lugambo oba njogera bituufu lukole waliwo eyo kakiriki kabannamubenda abaatudde ne baga ebyo bya bulimba ne waba wankubira essimu wamma bannyonnyole nabo nga nabo bannamawulire tukomaawo tetutakula nabo nga bannamawulire kati babaaki kuliko edizike lwakyera kuliko n'omuvubuka nayeze oli yambuuziza kuliko n'omuvubuka bamuyitaani ono bamuyitaani wali omuvubuka sewajje be bannamawulire abaliye emanyi be bannamawulire abaagala okwefuula abeegeziwaza naye ng'ekyalo kikyabasumbu abakyali mu kyalo bakyalina okukola ennyo okuyingira e Kampala kuba naye mubende we bali wokkawokka balemye yadde oggulamu fuuti 25 ku 25 eyo si gye tuba tugenda Meya just kibadde kibuuzo naye balina okimanya nkubyemu nnyo kati nnyo wennyini mu kaalo kennyini ke baliko kati kano nkasalemu nkaweeyambuza ekibuuzo nange nja bibuuza Meya mu kamera ku kyalo kwennyininyini kwe bali nga babazaddemu mwe bakulidde mwe bawasizza babuliddwamu wadde okufunamu 25 ku 25 imorova mu mubende mu kyalo kyendowooza nti osofunamu ne ploti y'akakadde akamu ebalemye then they are discussing on someone nga mubende yajjamu okukoleramu yabagulamu n'abazimbamu n'okubazimbamu ekitali poloti emu 2 3 4 najja ne mu Kampala ng'olwayiro ye trending center eyetoololwako amawulire olwayo mu Kampala ng'ate ntaddewo ne byentaddewo mu Kampala so you're talking to someone ali young ali energetic ali hardworking ali blessed ebyo bikompealinga then you ojja kulaba status y'omuntu kigo discussinga naye Meya Meya oli muganda wange era ndowooza nze omu ku bantu bewakkiririzaamu okubeera nabo ate era neeraga nnyo ekirina kibagambe era weeraga nnyo era onneeragirako ninamu amalala nene twemanya bw'olaba nkuwadde platform omanya nti njikuwadde kati bagambe leero naamusobola bagambe mikwano gyegyo Meya mikwano gyange abakubira amasimu abambuuza bakonsante leka mbannyonnyole nafunye basala esoma amateeka mu nsi yonna gye njagala on camera naye nga byo bituufu wa Honorable Muhammad Nsereko tekyetaagisa kuprovinga because zakigamba nzego bakigambye nzego bakigambye ekitali kya bigambo wabula nekya action ye kati nze nkolera walos bwe biba nga si bituufu kati olabweze ekyokubiri nti n'okudiscussinga okubanga ku pano yo tuuzaako abasajja abo ng'oli ku leve etuuza bamama fiina ku pano yo oba betuuza Muhammad Nsereko ku pano yo by the way you call it a joke olunaku lwange by the Meya kankusalemu ekirimi olunaku lwange mu mawulire lwe navaayo nali naakafuluma bwenti nenkola interview ku Minister Nankabiru so do you know what it means muyemu yeeyo ono gundi yani ono eyali akulira Nuupu mu Mubende Kiboga kya Nkwanzi gundi
anvudde mutwe honorable oyo ne mu hostinga mu bulamu bwange I felt like amawulire era nzikakkanye naye nga akantu ako ojja kukantemeramu kabampeere akantu ako nina katemu bulungi bweppa kasita gwe toyogedde tobibaddeemu sibibaddeemu kakati wuliriza ekintu nsinza okuwusesa leero lwaki tubyogera nga tuli off camera ajukira tufa just nti off camera babimbuuza nze nga simanyi waliwo eyabimbuuza jjukira nti ffenna de tukoledde mu areas za njawulo but we serve the same community kyonsanze nyambadde tekira kyalayisi meya ino show ya leero ne meya lwaki ofuna mu bintu nga nze muto wosifuna bagambe justice nalaba juzi wanene ngoyezo ya dola kikumi otuuse n'okwambala olugoye lwa dola ebisatu kati oye katonda w'abanaku ne bano akasajja mukaleke teyalaba kusanyulya kubeera na muzadde yadde maama oba taata kati bane ndi mu nnaku zange mundeke byebiseera nze waliwo gwe yankubiraawo nga ŋŋamba munnawo nalaba mugira babiri naye ngaakulesa nnyo negamba gwe kyoyogerako tokimanyi nze gwe nnina ne we tuli mwagalirawo naye wabula omanyi meya gyafudde bagambe ne kino gwonkubidde tukole interview banze nkwegayiridde leero nze nkubidde nti jangu tukole kitegeeza bye bakugamba nti nkulese nnyo omuntu akulesa ate yakubira naga nti owaye blood leero njagala tukole interview okiraba ekyo naye waliwo omuntu akaseera nga katonda atuuse okukuviirayo lwakuba ffe tenna tetumanya ntegeka za katonda ddi lwezikolaki wezigenda kuvaayo kyova olaba ffenna tetumanyi ddi Haji lwagenda kuva mu kkomera naye nga kyetusinga okutegeera nti ajja vaayo sahada ngenda kugitoola Hajati Mayanja ngambye ansuubizza ente enamba bamawulire gatambudde ti meya gatwala sahada ate byengenda okufuna nga ntudde sahada banagamba batya akati meya nkulayirira ebigambo era ku kido nnyo tonta awo olina kumbeera kati nze olaba meya nafuna omukazi ng'aja ati nangamba bw'otoola shahada ewaffe buli kimu gyekiri ne bwe kiba tatakwata mu parking kujjamu kiwedde naye kyenkugambye kyeki kyannemeseza so anyway kyensinga okwagala kwekola interview nga zirimu vibe nga tunyumirwa so show ya leero tuginyumirwe nkabawe akatambi ako kagenda tuuka kuyambuuza ekibuuzo ekyo yennyini eyambuuza ekibuuzo mubenjogedde mulimuko mubenjogedde abo waliwo yakikubuuza naye nga kubenjogedde kuba oyogedde kuyinza okuba tekuli mu bulamu bw'ensi eno tomanya muntu wa katonda wamujje kyekituufu ate abantu katonda baba nakolera omuntu tamala kwebuuzaako gwoyinza obanga munaye enteekateeka zo z'oyina ndala kuza katonda ng'owulira oyagala asiraani ye katonda agamba nedda ekyo si kyenjagala kati gwe enteekateeka zo z'oyina ku muntu oyo ndala naye katonda zamuyinako ndala omanyi mukwano gwange yatuukako awe waka saasuubira nti gwe yali atema amanda ng'osima omusenyu tinatuuka ewuwo nga munnange mufumbisa ne gaasi bino bintu tinatuuka ewuwo nga gwasula mu single room omuli ekitanda gwe yasimanga edda kituufu nze nsula mu single room yange kitanda kyange kirungi bulungi Yesu ayogera ate akola but promisingly omanyi kyensinga okwagala twatandika wano ku Beyond the Newsroom emyezi 8 tulina basubscribe emitwalo 24,000 bangi bazitandise channel nezidiba 24,000 mega nawe jemu ebitu bya strike mpuliyambikoye gubuli kaddo bya strike anti stand yarwanyise oyo atambula tugugoba mu linnya lya Yesu omusingo mubi kati ngego adatero tola shahada kigobe mu linnya lya Allah inshallah byonna bijatambula bulungi olevo nakola Islam ne Hajati n'agamba omwana gwe kankwe muwala wange oyo naye nemugamba maama nsaasira yadde omukyala mulungi ennyo naye nedda genda mu maaso y'omusana meya show ya leero omanyi meya nze muntu
ayagala ennyo bannamawulire kuba ondaba wembangudde wano eno eri era ekintu kyenzikiririzaamu kwe kulwanirira munnamawulire munnange singa oli aba atyobodde eddembe lye n'ekitiibwa kye naye ate era nva kigamba ne Soda Expo ne Wonderboy nokimanyi nti soda waawano nti bwe kacupa ka mutwalo otutudde muyita omwana tuwayo bucupa bubiri sasudde taata mukama hello 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 anaatunulayo omanyi n'abawala nga balungi abakola nabo anti twagala tulaga abantu ffe ekifo kye tutuddeko kya mutwalo soda hello zira ku mukyalo oyo meya kati tukanywa abantu bafe emitima abajjonkezi bongere bafe emitima sente bakuguze meya waliwo eyaŋŋambye waliwo bagenda kukuwamba oyo gwoli naye kati state agent gwe baŋŋambye nkola ne state agent sawa yonna bajja kumpamba layira kanate state agent gwakola ne bamuwamba konze fire tomanyi nti katobo you connected ate kati waranyiza okukwatako nga state agent natununda ne ku TikTok account yo nga nsereka akufollowing nga ate kati buzibu ki obuli mu ekyo kati nze mbuuzaamu tomanyi kati nawe olina gamba n'ogu bajja kukwatako olunkwata meya gamba n'ogu ate simu ginyweze wetudda wakambo wano ajja kuba wakambwe ginyweze olunaku lwajja olwatambudde lutya ku kooti ku kooti twabaddeyo mulamuzi teyalabise eno yabadde mulundi gwakusatu nga tujja ku kooti eno mu high court naye abantu balina okutegeera nti omulundi ogwasooka kwali kuwaayo okusaba kwaffe nga twagala kooti ekkirize oluvannyuma lw'okukkiriza production warrant y'okuggyibwa mu kkomera nga tukyali eri mu poliisi esookerwako ento twajja mu high court nga twagala ewulire okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa era high court ne turefaringa oba ne tu advisinga on how to go nakyo ekirina okukolebwa ekyo bakanso baffe ku saidi ya haji ne bassa mu nkola ekyo baali bateekeddwa okukola ekitegedde era kintu bakikola bulungi nnyo so ku mulundi omulala ogwali ogwokubiri gwali gwakulaba bye twakkaanyaako byo byatambudde bitya obumulumulu ki obwalimu era obwo bwe bwali obw'okukanyizaako obwali tebukanyiziddwako ekyomukisa omubi nti judge yali musango guno teyaliiwo kyekyomukisa ogwali omubi omulungi kati wano omutwalo gugudde kati wano omutwalo guba gugudde omutwalo guba gugudde sweetheart baleteyo n'akalala nina obuzibu bw'omuntu kati bampe akalala kati bampe akalala mugande mutwalo guli awo katwasazeho kulumya abajjonkezi ate babawo n'enkoko nayo bagireeti ogwo gwe mutwalo okola engeri gye gugendamu bajjajjolo kati obawaddeko anti neno sente ziwooma ekimanyi omutwalo akyuka n'empoma omuwulidde omubende soda wameka 10 ate bw'ogula cupa okategedde walukubire bw'ogula 3 bakogeza bukavu kati abampita ow'omutima omubi tegufuuse mubi ate kati naawe oyingidde kati otaasa okulaba bw'osemberera abantu empunya yo wagiwulidde empunya gyempunyamu ennaku zino sebo nange nakyusiza perfume madde neekuba yeetaano naguze ye10 neegi kati eyo15 nawe wetudde ogenda ginzijako ngenda kugikuva n'omukyala amita Silvia autoparts ayo wakiseke ebyabimalanga nakulaba nali wali ali nno Freedom Star ne mumpitako nga mugenda ekigo nenga mbuno gayi kati watulaba nenga anti Silvia motoka yenkola Silvia autoparts awo yasukka ezo perfume 45 si kyekizibu kye wetuddawo so ne meya mu bulamu bw'ensi eno twemiriranga mu kkubo lya munno era toziyizanga mu kisa gwa munno oba oliawo akaseera katuuka kubanga sigugo meya so baloya
bagenda maaso n'okubeera nga bakola yes olunaku olwalinga olwokubiri omulundi ogwokubiri ng'ennaku zombi zaali 18 twagendayo ng'ekintu tutte kulaba omulamuzi teyaliiwo ng'ekintu kitegeerekeka bannayuganda mulina otegeera tuguna omusango gwe tulimuko gwa capital offense munene era nakyo kyamukisa munene nnyo okubanga Haji olwaleero atuuse mu high court kugambye okusinziira ku ssemateeka mu kooti esookerwako batandika okunoonyeza olunaku lw'okwatiddwa mpaka emyezi 6 balagirwa okunoonyereza olunaku lw'okwatiddwa mpaka emyezi meka kati egyo emyezi 6 ng'oli ku musango ogwo nga tonaleetebwa mu high court nga tonaba kubeera kumito kugikwetebwa wano mu high court kati mu high court wano we twaleeteddwa si kintu kyangu nnyo nti abasinga byandibadde byangu naye obuzibu bwe bujja kasita tobeera na bakanso bategeevu bamanyi mu musango gwo tulina mukanso Muhammad Nsere kuna mukanso Bahutu bw'owuliranga Bahutu bw'owulira mu misango egyo yes kasita owulirangamu kanso Kabega mu misango gya Mada bikoze bitya awo kasita owulirangamu kanso Basaalirwa sabula taata okategedde akantu ako so ekyo kyayambye Haji okubanga at least kimwanguyiza omusango okubanga gudduka kubanga njaga kutegeeza kooti high court olwaleero eriemu mu Uganda yekola ku misango gyonna egyo kakati emisango gye balika at the moment bali ku misango egyaddizibwa 2017 mpaka 2020 can you imagine tegeeza olwaleero Haji singa ateekebwa mu kkomera abagenda wulirwa wakati wa 2026 asatu okategedde bulungi kati gwe sasa lwaki twagala bail gwe sasa omwana wa muno ne mumutwala n'atandika okuwulirwa musango ne gugwa 2-3 ekyozuuka nti omusango ate gumusinga so kyetuva tugamba nti eddembe erimu bwa ssemateeka likalikozesebwe omuntu aweebwe bail kubanga ddembe lye lyabwebange erimu bwa ssemateeka okitegeedde kati wano ebiri kati gino giri ebiri gino giri ebiri mubaawo n'ebyokulya nambaawo kale mbadde manyi nti mubaawo ne wano kale kati giri ebiri wano olabye neera n'empoma ekyuka ati waliwo abagamba ekikulu boogera nnyo tuli ku ssente za state nno kati ndi state agent naye mukama Katonda naye singa buli gwe baliisiza ssente singa yabaazirya nekaleze gavumenti ebenjagazaki simanyi mbu ndi mugezi nnyo mbu ndi wa kitalo nnyo mbu ngobererwa nnyo kugamba tukano tuli omuntu akutaddeko ogugamba ng'ogwo n'otulina n'ogani mukama Katonda ti atakwagala oba omuntu